General Salim Salakanda naho ebintu byakola byonna ne muganda we byabuyekera. Those are old labor tactics as a divide and rule. One, batute zine mbata zaneti ne bazitwala eggulu zikole akalanga akokulanga ebintu bya Salim Saleh byayina eggulu mu just mu kizimbe kimu, so si ggulu yonna mu kizimbe kimu ne boogera ebigambo birimu. Wabula bw'oba omusazi osagala mbwebudde mbaga ekigambo kimu, bw'abanga ggulu ali mu Northern Uganda era nga Salim Saleh ayagala bannayuganda, lwaki abaakubye obulango bwe tebadde ba Northerners ate okutegeeza ba Northerners bannaabwe nti bajje bagula ebintu bya Salim Saleh? Lwaki baakozesezza mbaata zaane teziva mu Buganda ezogera Oluganda? Period. Bangambire ekigambo kimu. System y'abarebo eya divide and rule twagitegera tugimanyi bulungi nnyo. Totegana n'abaana awo. Abaana abo bali aida and disorder. If you have a job ng'olina omulimu oba you are occupied somewhere, tosobola kubeera mu bintu bya kisiru. Tosobola kungamba nti mu Buganda gye boogera Oluganda okoze supermarket ogenda kuleeta bande bakalamoja gye bakuba obulango mu Buganda. No. So baleme basiriwaza agenda mu diversion. Gigitwala nti 100% yabadde diversion. Temukiwabudde, tebalina byakola. Bonna basinga obungi balitanizi. Tebalina byakola baava ku byebalemwa. Kati njala kuki tosobola kuddira bayita Baganda boogera Baganda obatwale mu supermarket eri mu Northern Uganda eggulu. Batandika okuleekanira nga balanga ebintu ebiri eggulu azifu nti baga Baganda bagende babigula eggulu nga balina obigula bali eggulu. Gwe tulaba nti obwongo bwabulina butono nnyo. So muve ku mbaata zaaneti mubeere ku struggle. Sabe bayita abaana b'omulembe mwagulanye bakusabula ng'owulira ng'otunula. Kakati Salim Saleh agudde mu mbi. Ndowooza nga kwotadde ne mukulu kennyini kubanga ndowooza ezo programu bwe bazimanyi. Obutambi obwatambudde nnyo era abantu babwogeddeko. Obwo mulimu abaana nga ba Rama, ba Sky Soldier, ba Kenya, eggurupu nneneko era ewerako era twabalabye nga bambadde uniform. Ne babagamba omulimu gwe bakola bali mu kumaketinga Uganda, kubyogerako ebirungi byekoze. Mbu abantu batugerako, simanyi in other words oba bali mu kumaketinga Uganda. Naye ndowooza obiwulidde ate si ye yekka, si Teacher Fred Kajubirumbu yekka. Nonno bafutusojja bavuddeyo kubanga benganga ensonga ezo obwo buntu butini nnyo tubwemaliranga era bagambye nti kuno kufuulingaani ani afuulinga munne era kankwongere. Lino jjogo lya nkola ki? Ogamba otya mbu otwala abantu kyankwanzi obayigiriza okwagala ensi yaabwe, patriotism. Kiki ekyagiba kyaya? Oyo ogamba otya kuyigiriza munnayuganda okwagala ensi ye gwatali munnayuganda? Ye kyava ku kiba Uganda bakyawe ensi yaabwe. Ne jjogo sirirabanga. Oyigiriza omuntu okwagala ensi ye nannyini nsi ate gwatali nannyini atali munnayuganda omuyigiriza okwagala Uganda. Lwaki aba yagikyawa? Nemwe ejjogo lino lyaka ligenze wala. Ejjogo lino ligenze wala. Naye mulaba gana amateeka ge mukola buli lunaku kumpi buli mwezi mukyusa amateeka ne muteekawo amateeka. Mbadde nyawala omukulembeze anadda mu bigere byammwe asooka akose ku mateeka ago naye gennyini emyaka nga 5 mugawulire oba gabadde malungi. Anti gyotega amaggwa njagala oba Kyagulanyi yazze akozesa amateeka gennyini ge mbadde mukozesa okumala emyaka ng'egi lwajja osobola bascreening okuba malamu mulyoke mutegere ki kye tubaye tuyitamu. Kkooti y'amagye naye abateekeko eyo mu kkooti y'amagye ate kuba mwina ebikolobero bingi ate era nga ddala bigwa na kkooti y'amagye. Oba mwina nammwe nga bwe mwatubbire emmwanyi naffe tukwate ku nte nga buli nte esobola okuwa omusolo mujja kukiwulira. Akagamba ati akasembyeyo nti mujja kiwulira. Babatwala batya mbu simanyi kubayigiriza patriotism ensi yammwe kiki ekyagaana? Mwe abatulemesa ate mwe abatuyigiriza tukole tutya? Era nno tebikomyawo. Mujjukira nabalaze akatambi nga gye n'omuhozi Kainerugaba bayingira ekitebe kya NUP, bayingira ofiisi banyagulula ebintu nonno baali bawerako era abaana baboyisizaamu eggaali. Mukwano gwange omu yali aŋŋamba nti toteekayo feesi yo ng'ovumirira ebikolwa ebyo ebya gavumenti. Ndi mupi, nze simenya mateeka. Muhoozi yamenya amateeka, be batemu, be babbi, be bakola ebikolobero. Nze siri mumenyi w'amateeka. Never.
sirina nsonga lwaki njogera ekituufu ate neesabika ngaabo nedda sirina nsonga lwaki mba nkola ekituufu ate neesabika never comrades tewali nsonga lwaki tufaanana bano ndeeta kiteeso oli eyo oli comrade oyogera ebituufu tewali nsonga lwaki tojjaayo feesi yo n'ogamba bano abatemu nti mwe batemu okwogera ekituufu tekyetaaga kwogera nga weekwese munda lwaki neebikkako njogera nti muhoozi oli mubbi lwaki neebikkako mbyogere mubyogere abalina obuvumu mwe beŋŋamba basojjaazi abali lwedde ofiiririra ekituufu nze ndi lwedde okufa n'ekituufu onkweka otya gwe mutemu ate nkwekweka njogera ekituufu no mbike feesi yange eza atali mutemu atali mubbi gwe omutemu manyanga ng'abaana banyiivu era baakoowa omwana akugambye lwaki sivuma nga ntaddeyo omutwe ekinajja kijje nina okwogera ekindi ku mutima omuntu n'ategeera nti mutuufu tuli bakoobo naye akatambi ako wokatunuulira nakabateeredde awo ne mukalaba nga namungi w'omuntu eyabadde yeesumba nga ye kennyini omukulu ng'asaatuuka oba nkozeseza ekigambo kibi nga gyakulembeddemu nkabesogga offices za NUP ebyaliwo mwabiraba era n'ono amwongedde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mbadde nina akantu kenjagala okusharingako nammwe bannayuganda mwenna. Waliwo ebigenda mu maaso era omukulembeze alina video gy'ataddeyo nga muhoozi yakyalirako okwo ekitebe kya NUP oba yagendayo okwo bye baali bagenza okukolayo byonna Mukama yamanyi. Naye nina akantu kenneegendereza ku bantu bonna abagenda ku kitebe kya NUP nga bali ne muhoozi. Buli omu yali yeesabise olwesabika lwonna nga teri ayagala kulaga wadde feesi ye. Lwaki? Kubanga bakimanyi nti nabo bakurimino, bakimanyi nti nabo bakozi ba bikolobero. Osegedde ntunuulidde abakuuma ddembe nga batambulira mu ggwanga nga beekweka, ng'ate futu soja munnayuganda ayambala people power ovulo n'akulaga nti ye kamera zimutunuulira buli kimu newankubadde akimanyi nti bantu mmwe muli batugumbuza era mutugumbula, naye n'asigala ng'agamba nze siri muzzi wa misango. Naye abantu bano bakimanyi bulungi nti bazzi ba misango, bakimanyi bulungi nti bakozi ba bikolobero. Yensonga lwaki bonna batambula beebwalabwala. Ntunuulidde abantu bonna abawerekedde muhoozi oba babadde batambulira ku muhoozi newaaba mujaasi nga waba tataddeeko masiki ayinako akakookolo, bwaba tataddeeko masiki ayinako akakookolo, bwaba tataddeeko masiki ayinako akakookolo, naye nga beeyita bakuuma ddembe. Olina mutabani weyeeyita omufuzi w'eggwanga lyaffe Uganda. Okategedde? Yes, awo we mujja okutegeerera nti n'abantu be muwagira bennyini nabo bye bakola babitya. Bamanyi biyinza okubaddiza backfire. Yensonga lwaki batambula beekweka. Kiki ekyali kwekwekesezza nga gwe mukuuma ddembe mu ggwanga Uganda? Lwaki otambula weekweka bwotyo? Bonna beesabise, bonna bali bati. Osigedde bamanyi nti bakolobezi, bamanyi nti bakozi ba bikolobero. Okategedde? Bamanyi nti bakozi ba bikolobero mu ggwanga. Byebyo nze wendi munnange okubanga nga kubeeranga nga kutuusaako abaffe. Mama wa Segerenya abizeemu ye akalambidde nti Alex Luswa Luwemba ye candidate omutuufu gwe yali ayagaliza kudda mu kifo ky'omwana we, era yafukamidde ku maviivi ge n'aba ng'asaba abantu Kawempe North nti Alex Luswa Luwemba mbu bamulabirenga ddala kubanga nti ye muntu omwana we gwe yali yenyumirizaamu, era yatuuse n'okugamba nti ye yali disappointed nnyo ng'alaba omwana we Alex Luswa Luwemba tebamuwadde kaadi. Bino nno yabyogeredde mu kusoma dduwa eya Honorable Segerenya Muhammad Onakorede. Mwenna ab'Ekawempe mbasaba mumukwate akalulu mu kawe Luswa Luwemba, mujja kulaba ekinaagenda mu maaso nga Luswa Luwemba abakolera ng'omwana wange yabakolera bwe yabakoleranga buli kimu
oba obusobozi ajja kubufuna naye omutima gwannenyika okulaba ng'ate era tebamukkiriza ne bassaawo debate eyamulemesa naye nga nali njagala nnyo omwana wange nange mbeere musanyufu kubanga Luswa Luwemba omwana wange yali amwagala nnyo era nga ye muntu gwe yeewuliriramu era nga Luswa ajja kutwala omwana wange mu maaso kuba akyali muvubuka. Nebaza bonna abazze wano ku dduwa ya ddadi wange nsaba Mukama abawe empeera era njagala mwenna abakawempe North mwe Uncle Luswa Luwemba mumuwa akalulu ka Kawempe North mbasuubiza buli kimu ddadi wange kyalinga akola ekirungi asobola okukikola. Bannakawempe bwe baba nga balaba nti Muhammad Ssegirinya abadde alina w'abatuusizza tubasaba mu ngatto za Ssegirinya Muhammad bazzeemu Luswa tuzeemu Luswa. Ako kwe kulaba nti tuddayo mu field okwegayirira bannakawempe North okuteekamu obwesige okudda mu bigere bya mukadde waffe Honorable Muhammad Ssegirinya era mbakakasa nti byonna bye twatambula n'omubaka Ssegirinya byonna birina okubeera nti bikolebwa. Eddwaliro lyaffe lirina okuddawo, ambulensi zaffe zirina okwongera maaso n'okutalaga, Segbox okuyimirira, byonna nga bwe twabibala okwongera okukwata ku muntu wa bulijjo kulaba nti tusitula embeera z'abantu ba bulijjo. Alex Luswa Luwemba eyali omuyambi wa Honorable Ssegirinya Muhammad era nga bw'obiraba nga bw'obiwulira yes maama we akalambidde yes n'atuuka n'okugamba nti yali disappointed nnyo okulaba nga omwana we tebasobola kuba nga bamuwa kaadi. Luswa Luwemba ono agambye nti mwana we yamwagalanga nnyo so yali asuubira nti yanaaweebwa naye teyakomyawo n'akunga abantu beyongere okubanga bamuwa support. Byonna nga bigenda mu maaso twalaba olunaku olw'eggulo abaana bakoowu era bo bakoowu enkiddingana bakoowu yes badde bava mu kalulu ka Nalukoola Komamboga nabasisinkana n'emmotoka ez'abakuumaddembe nga zikubyeko bitya nga zibalinnya kagere bukagere naye bakulaze nti tebabatidde ne babawerekeza ebigambo nti n'omu naakola mutiya Kawempe yaffe era nga tujajjeddeza. Kawempe yaffe temudduka. Kawempe North Nalukoola. 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 Kunga Kawempe kunga. Kunga. Kunga Nalukoola kunga. Kunga. Kunga Kawempe kunga. Kunga. Kunga Nalukoola kunga. Kunga. Kawempe North Nalukoola. Kawempe North Nalukoola. Kawempe North Nalukoola. Kawempe North Nalukoola. A people power. Our power. Our power. People power. A people power. Our power. Our power. People power. A people power. Our power. Our power. Power. Omoto nawaka. Omoto nawaka. Omoto buli waka Nalukoola. Nalukoola. MP. Teka kaka MP. Kawempe North Nalukoola. Kawempe North Nalukoola. Kawempe North Nalukoola. Afu bwebityo era nga tweyongera okuba nga tuyiga akalulu ako ak'Akawempe North. Olunaku olwaleero azijja kuba ssaawa 8:30 omukulembeze waffe omulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kuba nga ateredde ng'atudde entende yes awo mu kuba nga tuwenja akalulu k'omwagalo w'abangi omukulu Kanso Nalukoola oyo ne yatukwatira ebendera era nga tulina Ssegirinya nti ajja kubanga awangulira waggulu ddala ku lweggulo wali mu kubanga basoma edduwa eya 40. Naye nga tweyongerayo bafutusojja beeyongedde okubanga bakulaga nti wano we tulaga basabula ne bakusabula n'oddamu amagezi.
bakusabula ne bakusabula paka n'oddamu amagezi. Era essaawa ya kakati tuli ku nsonga y'abalwana. Bibi. Oluvannyuma lw'okukakasa nti kino kiramma kirwasama kyazzeeyo Uganda naye nga nze omu kwe yavaayo n'ekirabulala ne kkata n'ekika tojja vumiraano Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu ate n'okuwemula okusussa ensi abagunjufu kyamala wano myezi 2 ne bakitikka. Bwe kyagenda Uganda bwe kyakola emirimu kyadda ku bakasitoma ne kibavuma. Kivuddeyo kigenze Dubai kizze ku Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu kimuvumye n'ekika tosobola wangalya Dubai ng'ovuma Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu nkulayirira. Ate kyamazeyo bbanga ki obedda kyekweka bujjo kyekweka nga lekisobola atambulira ku street e Dubai nga buli omu akinoonya buli akisanga kigamba lwaki ovuma Pulezidenti kyazzeeyo Uganda kirabikidde mu BNRM eri mbasabiriza ssente bagenda kuwa milioni 2 omala emyezi 4 nga tebakwogedde ssente kati anti mulabye obujega bane TikTok eno mwino gitwala empola bwe muneefuula abaakabi ku TikTok wano bantu babadde wano ku TikTok twalabye ne bagwa twalabako waneno ku soba ye Salima eyasinziranga wano ekkata n'agaba ssente ali Uganda ensi Uganda emunyiga nga ekinu bwe kisekula ebinyeebwa ensi eri mu kumunyiga twagaza oli abakaani ennyumba naye nga byonna bya bulimba ono ng'ajja milioni 14 ze yasindikira oyo Lamma ye Lamma yali akutte ku bukadde 14 mu ngalo ze bw'ati n'abulabako kizunga kiddeno tekikwata ku ssente ezo osobola okuba nga ali okutte ku milioni 15 n'osula mwaka akayumba kwakwako n'akajjudde ebigundigundi ekisina kakube munda tekalina na siringi ka mitwalo 5 ebe na bibozibozi Salima yasinziranga n'agaba ssente tumulabudde yagaana kati ali Uganda ennaku gy'alina eyoza lumonde n'emutukuza anti lumonde mumumanyi oyina mugatta ku munne waayo okumukuta omutukuza kati yennaku eruma Salima twamulabula wano takyalina za data ne mu nnyumba gye yapangisa apartment baamugoba kati ovudde ku kyeno mbawalabo opangisa apartment e Uganda bane mumanye levo zammwe abantu abapangisa apartment bava mu America bakolera hours babawo obutuuze ne bafuuka bannansi okiwulira be balina levo etuuka e Uganda n'apangisa apartment ya milioni 1.5 oba 2 gwe Salima avudde ku kyeyeno mbawalabo opangisa oti apartment kumpi nga ya mwezi gwe sente zobadde okolera wano omwezi ezimu zogenda osasula ennyumba yamulema bagimugoba mudda kati n'asooka agulaagulaalo ebigato kati abitadde mu nnyumba kati ali ennaku gy'alina eyo zaaki lumonde batikitoka temuli baakabinga emulowooza babulira amazima bino ebintu si byakweraga bino ebintu bya TikTok si byakweraga kubanga tojja kweyisanga serebu nga toyingiza milioni 10 mwaka kati obulamu bwe mwagala okweyisaamu mwe muli baserebu kyokka temuyingiza nsimbi oba serebu butambuzi bwa nsimbi naye kati oli serebu ki ng'osula mu nyumba ya mitwalo 5 ate n'osinziirawo n'ovuma abantu kati ennaku eruma Lamma eyoza lumonde ennaku eruma Salima eyoza lumonde ennaku eruma Yiga Sharifu eyoza lumonde nomumumanyi bamukuta ku munne wa bannange nze mbeera hano ku TikTok kunyumirwa kusomesa kufuula bantu nti tewali kyetuwala ne Kabaka afugwa Kibaale kukola byange wano benti sibangako serebu si ndi musajja muvuzi wa takisi era bwe nzire Kampala nga nkuba kisumuluzo nga ntwala abasaabaze kugenda nakudda siri banko serebu kubanga sina serebu wakutambuza kwa serebu ngeje emizina bwe girowooza kati sente zeni alemu kati ogende eggulu osule ennaku 3 bakuwe milioni 2 ogalwaki banamulebo nonna bavamu ebintu byeni alemu ati mumulowooza bagenda kubawa ssente tebabawa ssente ebyo ebintu tebiri byadde sirinjaga nze mbabuuli bagamba survivor for the fittest so essaawa yakakati awo wetuli gurupu nayo yagambye mbu ate kulemberwamu abantu abakulu kati awo simanyi munnange gye tulaga naye ng'obulidde bagamba mbu amagezi bawagaabuwa era naye agabawadde owange banaabiwulira oba nedda fe wetuli
byonna waneeno nja kubanga ngakuwa era nga kutuusa nabagambye nti waliwo wootasaalimbira ate waliwo wootayogerera ebitakwatagana ne Seeke bamuyisizaamu eggaali bamuwadde ebibye nakugambye nti wano wojjira ng'oyogera ebitakwatagana ebitasaana nga bakuwa ebibyo ne Seeke bamuyisizaamu eggaali nsonga ki biibino aze ng'ayogera ebitakwatagana ayogera kwegamba naye bamugambye nti buliriza bulungi nja kuteerawo akatambi Seeke ng'ayogera yayogedde ebiki abaana ne bamugamba nti osaaga katukuwa ebibyo naawe osirike Seeka sigala mu layini yo ya kusomesa ddiini va mu kuvoola emirimu gy'abalala kansooke nkuweka vidiyo kano tugende mu maaso sajja agenda okutegeera ng'olinnya ennyonyi n'omuweereza akafaananyi sole siti dadi bambi nafunye akalimu e Jordan kwesesasesa nnyini mwogeze kunoonya school fees tofaayo nja kuweereza netulamba tubadde tuli bubi netulamba mbeera gye tubaddemu agenza okunoonya miliyoni 12 omwaka bamuwa miliyoni emu buli mwezi ne batemako omusolo agenda okumaliza ng'ali mu 800 kati alaba nti agenda kubbulula famire miliyoni 12 nazo zibbulula famire omwaka kujjako nga mukyalina amaalo mu ssente miliyoni 12 miliyoni emu mu mwezi nze sifaana girya wiiki byeneetaaga miliyoni bali agenda kumbuza mbunga olyaki byeneetaaga okukola olunaku wiiki enaku 7 nga kyakozesa emitwalo 100 kati nekikuddusa awaka oba house manager ki ayaganye Seeka ono tujjiddwa naye Seeka yabadde agamba nti omukyala yenna ayatoloka mu maka nga talina lukisa lwa bbaawe takkirizibwa kusiiba which is okay ku side eyo sigimanyi naye ate yatuuse n'alumba emirimu gy'abantu gye bakola nti miliyoni emu terina kyekola yatasobola gikolera agikozesa wiiki emu okuggyako maalo mu ssente Seeka tukutegeeza nti ba house managers bokka si be bafuna miliyoni emu waliwo n'abafuna 80 wano nga bakola mirimu mirala naye ate nga baana bangi bakoseza akasente akakatono okukyusa obulamu bwabwe n'okukyusa abafamire yaabwe gwogamba nti kisoboka kukyusa gobanga oli mugagga nga famire mwakula muli bagagga ffenna tetwenkanankana e Uganda wali akolera 10 ng'azimbye waliwo akolera 80 nga talina waasula waliwo afuna 80 maama wenge ebigere biri wabweru waliwo afuna 5 nga maama waali munda yamuzimbira dda so Seeka bba mu kujereegerera emirimu gy'abantu sigala mu layini yo yakuwulira kigambo kya Mukama Katonda kuba tugenda kulumba bubi nnyo tukyayagala muntu amalamu na Uganda kukola gwe nga tesobola kukyusa bulamu bwo tuula kuba twalala namwe emyaka gituludde mwali badde mulina bazzukulu ne mukyali ku internet kuno munoonya likes kitegeeza namwe waliwo ebyaso bitatambula bulungi kati nga tonalaba bibyo ate tutunuulira nnyo by'abalala baana bangi bakozeseza miliyoni emu gy'oli mu kujeregerera terina kyekola terina makulu gwe togikozesa na wiiki ne bakyusa obulamu bwabwe n'obwa famire kyebasobola so nze nsaba bamashe mwenna essira muliteeke kubulira abantu biki ebitta ekisiibo birungi ebiri mu kisiibo abantu bakyenyigiremu muve mu kuvoola emirimu gy'abantu tugenda kubaleka kozi wateesateeseza nti gomanyi okukuba eŋŋumi kati ojja genda oleeta olugezigezi musasambule wano oyagala okunziramu tusisinkane Allahu la ilaha illallah naye Seeka wano si byakutonya wano ffe twogera ate kasita oteewa kitiibwa naffe tutukikuwa abakulira amadiini mukole seminars mubulire abantu enfumya y'ebigambo tetukyayagala muntu avoola mirimu gy'abantu okubafuula nti omuntu akola emirimu egyo temuli magezi no kubanga ku bonna tewali gweweerera mwana tewali gwolabirira famire ye ate naye tewali gwolabirira buli muntu akasente kafuna kwatetenkanyiza goba ofuna kangi well and good it's time tusirise ebiri emmere yaffe si mu bubi kubanga namwe tubalaba si mu abali obulungi nate munayagala okuvoola emirimu gy'abalala gye bakola tetugenda kubaleka omaggoyo n'omwana ayagala ogenda okukola mu kiyumba nga housemaid mu ggwanga lya Katango ina experience jangu tugende tukole UAE Dubai and Abu Dhabi jangu tugende tukole abantu nga bano mbaveeko kuba nabo beeremwa
tembalwa nnyo budde mujje tugende tukole kisoboka okozesa ka miliyoni yako n'okyusa obulamu bwo bangi bakikoze n'okyusa n'obulamu bwa famire yo bangi bakikoze mujje tugende twekolerere tuve ku bantu nga bano abalowooza nti omukyala ajja kubeeranga waka osabe neza pad ate nga nyini yatazikuwa olumuntu kaninyiga n'engamba waaye tulina mu kisiibo ate muzeeyi yayogedde naye bamuzeeyi abakuli ku internet kuno mwegendereze owulidde bamusabudde naye n'atuuka naye gyatuuse n'agamba nti tuli ku NCK TV. Yes, nkugamba kimu nti waba nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde buterevu amawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wona woli wonna wasinzidde sigala naffe tuvaawo ensonga evuddeko ne basabula asek ogiwulidde kankome wano tukomawo.